بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين abalungi abaliyeyo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadithi yaffe ey'olwaleero era nga eri ku busungu. Ngeri ki omuntu gy'asobola okwerekerezaamu obusungu Allah n'amusasula ekyenjawulo ku lunaku lw'enkomerero. Hadithi ejjibwa ku Muadh bin Anas atunyumiza ng'ajja ku mukama waffe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti yagamba omubaka wa Allah subhanahu wa ta'ala nti man kadhama ghaidhan wa huwa qadirun ala an yunaffidhahu da'ahu Allah subhanahu wa ta'ala ala ru'usi al-khalaiq yawm al-qiyamah hatta yukhayyirahu min al-huri al-'ain ma sha rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi. Hadithi eno Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam aga nti omuntu yenna akuuma obusungu ng'alina obusobozi obwesasuza mu kiseera ky'obusungu naye n'akireka lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Oli akunyizizza abamu olina obuyinza oba kumukuba oba kumusaanyaawo oba kumusiba oba kukola ki naye n'okireka ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Agamba nti Katonda kyajja omusasula kinene nnyo ku lunaku lw'enkomerero, ajja muyita erinnya lye mu maaso g'ebitonde byonna nga biraajana tebimanyiwa gye biraga. Agambe nti gundi Allah subhanahu wa ta'ala nga yagamba fayukhayyiruhu, abeere nga Allah subhanahu wa ta'ala amugamba kiki kyoyagala ku lunaku lw'enkomerero, amuggireyo bahurul ain abakyala b'omujjana, amugambe rondako yenna gwoyagala. Ekyo kimu ku byengera by'enkomerero ate Allah subhanahu wa ta'ala byagaba, naye ekyo kitegeeza nti okwerekereza kuno okutono olaba Allah bwakuwaddemu ekinene, kaabe bahurul ain oba ebyengera ebirala ebyejjana. Oyinza n'okubeera n'owo yennyini n'akubeerera hurul ain mu jjana. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.